tukwaniriza ku Bukedde TV mukwano kulikayo webale emirimu gyonna gy'okoze olunaku olwaleero. Oyagala mulimu mukwano, oyagala kukuza, oyagala genda bweru, oyagala business, oyagala kuvuga motoka ya kabi, oyagala nyumba ya kabi, oyagala obufumbo, oyagala obulamu obulungi bw'olota obuloozi. Ye ogenda kubufuna kubanga Mukama yagaba buli kimu kyonna. Ne weetegesa okuyita mu ebyo ababirina bye bayitamu. Waliwo omusajja yasanga abavubuka 10 ne bamugamba baagala mirimu. N'abagamba ina omulimu bajje bagukole. N'agamba gugu. Ne bagamba weebale era omulimu tugenda gukola. N'abagamba okunzijira n'omusenyu ogutwala eri munzijjako sente meka. Ne bamubulira sente n'agamba mutandika okukola. Ne basomba omusenyu ne bagujja wano ne baguteeka wali. N'agamba mugujjeeyo muguzze wali. Ne bagujja wali ne baguzza wano. N'agamba mugujjeewo muguteeke wano. Ne baguteeka wano. N'agamba mugujjeewo kati muguzze wali. Era ne bagujjawo n'agamba mugukomyewo wano. N'ebitiiyo bateekako. N'agamba kati awo nawo mugujjeewo muguteeke wali. Abali 10 ne batandika okwekyanga. Musajja atuyisa mbuyisa maaso tatubalamu magezi. Musonyi yatugambye tuguteeke wali. Aleka tuguteeka wano. Aleka tutugutadde eno. Kati ate muguzzeeyo nti ngenda basasula buli wogujja wano n'oguteeka wali nze nsasula. Bamaliza omulimu gubalemye. Kubanga omuntu akola omulimu ogwo byayitamu tebasobola bigumiikiriza. Baagala sente za kugenda kunywa. Baagala sente ntonotono za genda kucakala. N'olwekyo ekyo ky'oyagala olirwedde okugumira ebikirimu okubiyitamu. Oyagala omwana olirwedde okuyita mu mbeera eyo. Buli kintu kyonna kye weegomba balina bye bayitamu. Kkiriza obiyitemu olyoke ofuuke nga bo.